Ekibiina kya National Unity Platform ekikulemberwa Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine ne Secretary General SG David Lewis Lubongoya olwaleero bayisizza ekiwandiiko eky'omwanguka ekiwandiiko ekirabula bannayuganda abali e Uganda n'abali mu diaspora kwabo bannayuganda abamu bannakigwanyizi abeefudde abakuluppanya nga basaba oba basolooza ensimbi okuva ku bantu ab'enjawulo bannankyukakyuka ng'abalimba bagenda ggula emmundu ng'abalimba bagenda kusaponsalinga ab'ekalakaasi ng'abalimba balina za asylum ze baagala okusayininga ekibiina kyagala basayininga ne beetaaga ensimbi nga bo balimba ebintu eby'enjawulo mbuno ssente za struggle. Ekibiina kino kisifulumiza statement nga kibalabula bannayuganda mwenna nti muleke kulimbibwa muleke kubbibwa tewaliyo muntu yenna akuŋŋaanya ssente ku lwa kibiina kya National Unity Platform. Ensimbi zonna ezikuŋŋaanyizibwa ekibiina kya National Unity Platform zirina okuyita mu mikutu egyo gyokka egyalagirwa oba egyalangibwa ekibiina kino ze mumanyi obulungi so si bantu sekinnoomu si bakuŋŋaanyiza ekibiina kya National Unity Platform ensimbi z'ekibiina ez'okukola activities z'ekibiina. Tinolekyawo bonna be mulaba eyo nga bakuŋŋaanya ensimbi basabiriza ensimbi musoma mulete ensimbi tugule emmundu simanya tugenda kusaponsalinga bayeekera simanya tugenda kugula amazzi g'abalwanyi simanya tugenda kugula byambalo simanya tulina abantu abaana betwagala okujja mu makomera simanya tulina famire z'abalwadde z'abasibe zetugenda okuyamba nti abo bonna bya bulimba abo bonna bayaaya abo bonna babbi bakondo mubeesembereze ddala wala temuddamu kubasembera temuddamu kukoza biboozi by'amalwa era gwe wenna anabbibwa n'otawulira nga ekiwagiro kino kiyise ne bakubba tugeza n'oyogera ekigambo n'ekimu mbw ate abanupu banziba kubanga olabuddwa ku bantu abo ababbi abeenoonyeza ebyabwe abatali mu kukola mirimu gya kibiina bo nga bakola byabwe kwegaggawaza kuzimba mayumba na kugula mamotoka kwepiica kweyagala nga ku ssente zammwe ez'abana struggle nga bazze mu bizanyira mu buzanyizi. No statement eno efulumiziddwa ekitebe kya National Unity Platform era nga efulumiziddwa okuvira ddala wali ekamwokya era nga ekiwandiiko kino kiteereddwa ku mukutu gwa National Unity Platform nga bw'olaba nga kigamba nti statement on the people fraudulently collecting money in the name of the National Unity Platform nti ekiwandiiko kwaba abantu abayaaye ababbi bakondo abanyazi abakuusa abalyaza amaanyi abalyake abakuŋŋaanya ensimbi ku lw'ekibiina kya National Unity Platform. Tugenda maaso statement netandika nti National Unity Platform nga 25 ze zaleero August omwezi ogwa 8 2023 ekiwandiiko kino ekiwandiikiddwa kiri mu luzungu ngenda kusooka basaba munzikirize ensooka enkiyisa mu luzungulu ate ndyoka enkize mu luganda lwo olutambule tutandika ebigambo. Bagambye nti statement on the people fraudulently collecting money in the name of the National Unity Platform nti ekiwandiiko ku bantu abo abakumpanya abaculupanyi abalyake ababbi bannanfuusi abo abafere abakuŋŋaanya ensimbi ku lw'ekibiina kya National Unity Platform ne bagamba nti we have received complaints from several Ugandans at home and in the diaspora regarding this subject. Many have been fleeced or conned of money by unscrupulous individuals who claimed to be working on behalf of the National Unity Platform and its leadership. Nti tufunye okwemulugunya okw'enjawulo okuva mu bantu ab'enjawulo kwa mirundi mingi okuva mu bannayuganda ababeera ku byeyo eyo emitala w'amayanja ne bannayuganda ababeera mu Uganda ku nsonga eno ey'abasabiriza ssente ababbi bagenda kukola mirimu gya kibiina so nga ate bayaaye. Ne bagamba nti ensimbi zino mbu bazisaba ku lwa kibiina kya National Unity Platform naye nga ate ekibiina tekiri mu nteekateeka z'ensimbi ezo ezisabibwa oba zimuli mu kuwa abantu abo abayaaye. Netugamba wano nti in some cases the fraudsters have claimed to be organizing or planning activities such as protests on behalf of the party and asked people to send them money. In other cases the fraudsters have claimed to be raising money to support victims of abuse by the regime, which they never extend to victims. In the other cases, they have asked people to pay money so that the party can assist them in processing travel documents, asylum, etc. Okay, and
mu nsonga ezimu oba mu mbeera ezimu abajega bano ababbi abalyaka abakuusa abafere bafere balimba abantu nti bakuŋŋaanya ensimbi zino okutegeka okwekalakaasa okutegeka ebintu ebyenjawulo ebijjako Mwami Museveni ku lw'ekibiina kya National Unity Platform, era nti ssente zino bagenda zikozesa mu bintu ebyo ate ekitali kituufu, era nti ne mu nsonga endala ababbi bano abajega bano abalyaka abakuusa bagamba nti bakuŋŋaanya ensimbi zino ku ekibiina kya National Unity Platform okusobola okuyamba abo abaatulugunyizibwa gavumenti ya Mwami Museveni, kyokka ate ensimbi ezo tezitwalibwayo mu abo abaatulugunyizibwa oba mu bantu baabwe, nti n'abo baffere babbi, nti era mu mbeerera ezimu era engeri endala nti abantu bano bagamba era balimba nti sente ze beetaaga bagenda zikozesa mu kusasula ebiwandiiko ebigenda okubayambako okutambula okuva mu ggwanga Uganda okugenda okusaba obuddamu mu mawanga amalala nga beewonya gavumenti ya Mwami Museveni, nti abo bonna balyake babbi bakondo bakuusa temubeesembereza baagala kubakuula baagala kubasiba mu luseke. Nekyongera maaso nga bagamba nti please note that those persons do not in any way represent the National Platform. We discourage our people from making payments of any nature to persons or organizations purporting to raise money on our behalf. The party has known channels through which communications are officially made. Otyo nti kati gwe wenna Munnayuganda gy'oli togeza kwesembereza bantu bano era babeere wala sembera eri ddala wala. Abantu bano tebakiikirira kibiina kya National Platform ku ebikolwa bye bakola, era mutegeezebwa nti temugeza ne muddamu okusasula ensimbi zonna nga muzisasula abantu b'ekikanga bati nga balimba nti bali ku bikolwa bya kibiina bazikuŋŋaanya ku lw'ekibiina, nti abo babbi balimba balyake balyaza amaanyi baagala kubasibisa baagala kubattisa, nti ekibiina kirina emikutu emitongole kwe kisobola okuyisa obubaka buno singa kiba kyetaaza ensimbi, era kijja kubategeeza nti ensimbi zeetaagisizza nga za kusonda so si kuyita mu bantu abo abatamanyikiddwa ne mu kibiina ekya National Unity Platform. Ne bagamba nti whoever deals with such individuals or contributes money to them does so on his or her own volition and bears or attendant risks. Nti yenna agana okuwuliriza bino n'agenda mu maaso ng'akuŋŋaanya ensimbi oba ng'awa ensimbi abafere bano bafere ababbi abakondo bano abanyazi ng'obawa ensimbi zino ogenda kuba ng'ozibawa ku lulwo nga si ku lwa kibiina kya National Unity Platform. Ekibiina kya National Unity Platform tekibiriimu, era bwe baba bakubbye togamba mu ekibiina kya National Unity Platform kyanzibye oguma bibyo ofa bibyo eyo nga bamaze okukunyaga nga bamaze okukubba. Ne bateekako nti no endi ekiwandiiko kikomyawo. Kati kandeko ku reaction wano nga emu bbiri ezaabo bannayuganda abareactinze boogera ki ku nsonga eno. N'agamba John Kayla noted with thanks. N'agamba Wako Media Uganda noted. Henry Manana n'agamba but honestly this is not okay. Lubandi Dison n'agamba thanks point noted. Matovu Bonex n'agamba you yourselves muli bafere. N'agamba Helen Nigita noted. SWA n'agamba head of beggars. Luwasoni Hamza n'agamba point noted. Gwowalanya Joseph n'agamba let's all remain vigilant about these people who want to tarnish the name of our party, people power, our power. N'agamba Masika Lema ASPRC Mobile Bible and Politics.
Okay. Nalubula Lamla nagamba point noted. Janat Ntale nagamba respect. John Bosco nagamba thanks. Emily Akiki nagamba finally. Wagumba Gerard nagamba okay. Mukibi Alex nagamba point noted. Nabankema Joyce nagamba point noted thanks. Professor Denox Magezi nagamba thanks point noted. Mire Nakato nagamba simwe Bible and poetics. This message goes to you. You have been collecting money Mbusimanyi to do protests. Stop it immediately. Nagamba Kaka Fahali nagamba Navas. Gowalanya Joseph nagamba all likes of Kagege Nyereko. Isa Bidye Faizo nagamba sa. Okay. Bwe batyo abantu abenjawulo babadde obubaka bwabwe oba bwe bali actinzeko ko abamu ko abali actinze ku bubaka bwa national platform ekiwandiiko kyeyisizza ng'eragira bannansi bannayuganda munaje muli oba muli mu diaspora oba muli luddawa temuddamu kulagana n'abantu abo bavaayo mbuno bakuŋŋaanya nsimbi ku national platform bakuŋŋaanya nsimbi za kuyeekera bakuŋŋaanya nsimbi za kugula mundu bakuŋŋaanya nsimbi za kugula tiyagaasi nsimbi za kugula butwa nsimbi za kugula byambalo nsimbi za kugula migaati mbukwekalakaasa nsimbi za kugula bipande nsimbi za kwekalakaasa nsimbi za kugula byonna bye babagamba eyo mbu mutuwe ensimbi mujja kukiraba mujja kukiwulira mumuweereze ensimbi oba muweereze ekibiina kya national platform ekyo kibagambye nti abo balimba babbi baffere bakumpanya balyazaamaanyi baffere temuddamu kubawa nsimbi zammwe balina ebigendererwa byabwe ekiri mu kino nti ekibiina kijja kwetaaga nga kirina process ezzeewo yeetaagisa ensimbi ekolebweko ekintu kiggwe kigwe wali ate ng'ensimbi teziriwo abantu abaffere baazitwala dda n'olwekyo mwebeereremu mulinde ekibiina ekina communicating officially okuyita ku mikutu gyakyo egiri emitongole kibategeeze nti kati tulina obuzibu bw'ensimbi olw'ensonga ABCD tusonde ensimbi olwa koze eyo so sikwata nsimbi ate muziwa abantu obuntu abali abenoonyeza ebyaba bazimba mayumba bagula mamotoka bagula zipiki bagula amataka ku nsimbi eza struggle nga bagamba mbuno biri mu struggle so nga bali mu bafera banaayitawo ebbanga abantu abo bekweke babule bo nga bali balya musimbi gwammwe gwe mwabawa babayimbe mbuno batusibye so babasabye mube vigilant mwebereremu temunyagibwa temukkiriza muntu n'omu kubalowooleza mwelowooleze kulwa struggle ennungi ate tusigale nga ffenna tuli ku mulamwa kale ebigambo bwe bityo bitambudde era bwe biri okuva mu kibiina kya national platform nga bagezaako okubategeeza n'okubazuukusa mwenna bannayuganda temuddamu kukolagana n'abantu bonna kubawa nsimbi ku lw'ekibiina nti baffere babbi bwesibe bakwatira ekibiina ensimbi ekibiina kirina emikutu emitongole ensimbi ezirina okuyita ezibona ensonga yonna eyeetaagisizza kale mbaagala nnyo mwenna abadde kumwe bali kubaako bw'oba olinayo gwe badde omanyi ng'akola ensonga eno muteekemu akasimu muteekemu ka message omugambe ekibiina kiganye okuddamu okuŋŋaanya ensimbi bisitopinga amangu n'embiro era sente z'obadde okuŋŋaanyiza ziddize bannyinizo balabe bwe bazitereka zinaagenda ku kibiina kuba gwe tewali ddiru yonna oli mu bibyo oli mu katembawo mungu nsaba bankuumire banywanyi tujja kuba tuddamu tuwayo ebigambo mweraba